as independent. Tandike n'amanya in English ne Luganda. Erinnya lyange nze Nampewo Diana Kibuuka era nga neesimbyewo nga woman councillor nga nkiikirira omuluka gw'Ennyenje bye byalo 5. Sazeewo okujja nga independent kuba ebibiina kituufu birimu obutali bwenkanya bungi. Tulabye abantu bangi bakubiddwa, banuubiddwa, abantu bangi bawambiddwa. Ate kaadi batugamba za ssente. Atalina ssente tafuna kaadi. So being a constitutional right, nengamba nti bwe mba naweza emyaka 18 ate nga ndi muna Uganda, ate nga ndi mutuuze mu luka gw'Ennyenje, nengamba nange kanzije neesimbewo nkiikirire abantu bange ab'omu luka gwange. Osobola okunnyonnyola kaadi ebadde kaadi kyani kibiina kye kyakuma kaadi? Sirina kibiina kyonna kye najjiramu. Nasalawo kujja nga independent. Ebisoomooza ki ebiri awo nga biri Ennyenje byoyagala okujjo? Nze nzize Ennyenje tetubadde na mukiise, tetubadde na kansala kubanga ekkubo lyaffe ery'Ennyenje nze ndi musuubuzi. Ekkubo lijjudde ebinnya whereby nti transport okujja ebintu mu town bireeta Ennyenje bisembereza abantu. Transport aba mungi ate nange n'abantu ne mbongerako kasente ne ndaba nga kinyigiriza abantu bange. Ekyokubiri nga Nnyenje omuluka munene nti abaana babonaabona okugenda ku masomero. Essomero ly'okumpi erya gavumenti Mukono High kati bw'otunuulira kuva Ennyenje okutuuka e Mukono kilometers nga 6. Mwana atambula olugendo olwo lunene so nga ate gavumenti yagamba nti buli muluka gujja kufuna seed school. So nze kyendeese ndabe nga ndoobingira ekitundu kyange tusobole abaana baffe okulaba nga tubasembereza saaviisi eyo okumpi. Amalwaliro at least nja kulwana nnyo mu kanso ndabe nga ndoobingira ekitundu kyange omuluka gwange ogw'Ennyenje tulabe nga tufuna eddwaliro at least eritandikibwako obujjanjabi obusooka. Abaana bafuna embuto abato batambula olugendo okuva Ennyenje okuva e Buddugala okuva Ensambwe ne bajja e Mukono ku main hospital okufuna obujjanjabi oba okunywa eddagala. Naye at least bwe tuba nga sobola okufuna obujjanjabi obutandikirwako nga katetenansi ng'okunywa eddagala ng'omusujja tusaba gavumenti ekitukolere era ng'ekyo kyekindeese ndabe nga nkiroobingira ekitundu kyange. Nga as a woman councillor Mukono municipality Nnyenje ward, I think I'm the best councillor. I'm the best candidate because I'm sure I'm determined. I'm sure I will lobby for my area, medical services, educational services, and infrastructure services because the road fund is always there. But because we don't have representatives to lobby, our roads are ever inaccessible, which calls for high transport costs. So, if people trust me and vote me as their woman councillor, I will be able to meet their demands. Nampewo Diana Kibuuka. Lwaki osazeewo? Abantu basabye ate abantu kyebasaba ffe kyetugenderako abakulembeze abalungi. Era omukulembeze awuliriza abantu nsuubira yandibadde akulembera abantu nga bye baagala. So abantu bajja ne bansaba nzije neesimbewo nga independent era bwento bwentambudde nzijidde kabonero kasaawa amanya binayisa Joel Kizza. Namumira waadi guno omulundi luli baali bagugabanyizaamu ng'abakansala bavaayo 2 naye guno omulundi kansala agenda kubeera omu kuba waadi emu ebyalo 12. So awo tugenda okutwalira mu twogere ku bisoomooza abantu bebogenda okukiikirira. Ndowooza ebisoomooza bannamukono ab'ekifo kye tugenda okukiikirira mulundi guno bintu era kumpi bibadde bifaanagana gye bujjako. Okusinziira abantu bafuna okusoomoozebwa ku kasasiro mu kibuga ky'e Mukono afuuse kasasiro. Ekyo kusoomoozebwa kunene nnyo ate ng'obukulembeze obubaddewo yes bukoze kye bukoze naye bubadde bubulamu. So beetaaga abakulembeze nganze abasobola okuyambako nsonga. Ekirala security mu area yaffe tebadde nnungi. Ababbi babadde bangi, abeeyagaliza babadde bangi, naye omusajja asobola ebintu ebyo yenzenze kabinayisa Joel Kizza azze okulongoosa ensonga ezo. N'ebirala ebisoomozebwa bingi naye byonna tujja kusobola okubyenganga nga bwenzize. Okay.